Nkwaniriza kusenga Faith 256 mwena abeekuumirako ate gwe omupya teweerabira kusubscribinga kubeera ng'otwegattako. Olunaku lwa leero nina ekibuuzo ekyambuuziddwa mu comment section nga kigamba senga mmanya nti nina amazzi nga simaze kwegatta na musajja oba nga sinneegatta na musajja. Ekibuuzo kino kiri a bit tricky naye ngenda kibagamba bwe bati. Mmwe abaana naddala abali mu biyumba bankuba kyeyo yadde toli mu kiyumba naye bankuba kyeyo ng'oludde okufuna ka sex. Bw'oba ovulatinga, ovulation kye ki? Ovulation kwe kubeera nga ennaku z'obeeramu ng'osemberedde okugenda mu nsonga ze ez'ekikyala. Ennaku zino singa weegatta n'omusajja yenna oba oli ready okufuna olubuto era osobola okufuna olubuto ddala ddala. So ekyo kye tuyita ovulation. Ennaku ezo w'oba ozirimu emmana y'eba etobaatoba nti osobola okwesanga nga otobye n'amazzi ne gatobya olugoye lw'oyambadde. Oba okitegeera kubanga kano akaseera eggi libeerawo ng'era emmana yo etegese okuzinibwa. Oba ontegeera emanyi nti esobola okuzinibwa essaawa yonna. So ojja kwesanga ng'otobaatoba nnyo, enfunda nnyingi nti abalina ku ssente oba abamanyi abayonjo, in fact nandibadde nkubiriza abaana abawala obutafuna infection ogulayo bwe tuyita panty liners. Panty liners ezo tuzambala okukeeping empale nga nnyonjo kuba oba tozikozesezza osobola okwesanga ng'okozesezza empale 4-5 oba 3 olunaku kubanga etoba nga tosobola gyambala ng'etobye nga gy'ofuseemu omusulo. Amazzi gano kisinziira gwe ekika ky'amazzi ky'olina kubanga tulina ebika by'amazzi eby'enjawulo. Kati waliwo agajja nga gajjira mu foomu ya gabeera nga bolaba gabeera ganaanuuka naye nga meeru gatukula si obweru buno white wabula colorless ng'amazzi bwe gali. Ago gabeera okay naye we gajja nga macaafu galimu ebintuntu ago tegabeera fine omanya olimu ka infection. So akabonero akasookera ddala omukyala k'osobola okumanyirako nti nina amazzi soogera ku gano agamansuka. Amazzi gasobola okuba agamansuka oba agatamansuka kyekyo. Kasita obeera ng'osobola okutoba ng'oli mu kaseera oba ka period ako kenjogeddeko aka ovulation n'obeera nga otoba oba ng'otobya engoye ago no gaba mangi ate agatobya olugoye gaba mangi. In fact osobola n'okudduka mu kigo ne weekebera ng'omanyi oba ogenze mu nsonga kuba empale etobera ddala nga bwe njogedde. So paati ey'okubiri oba ensonga ey'okubiri gye nninza okubagamba okwosobola okumanyira nti olina amazzi kwe kubeera nga w'oba oyogera n'omwagalwawo osobola okwesanga ng'oyimye emmana ye n'etobeera nno ddala ebyaddala nga muli mu kaseera kammwe ak'eddembe oyogera n'omuntu gw'oyagala n'otoba. Naye ekintu kino eno ngenda kyesigamya ku kuba nti olina feelings. Nabagamba nti okuba n'amazzi mu mmana bitambula bibiri. Olina okuba ne feelings. Era omwana omuwala ali eyo tokeeranga ku makya n'ogenda okunoonya amazzi nga tolina feelings. Oli kwonoona maanyi go kyo muva mulaba munywa eddagala ne bigaana okukola. N'ogamba nywedde eddagala nkozesezza bino gundi byamukola nze tebinkoledde. Sooka ojjanjabe ekizibu ky'olina. Osobola okuba nga feelings zo zaakunoonya ziva wala ate bwe zizze ate ne zibula kati ddala onaabeera otya n'amazzi. Olina okuba n'obwagazi. Bw'oba n'obwagazi lw'ofuna amazzi mu mmana. So mbagambye nti ekintu ekyokubiri ky'osobola okulabirako kwe kubanga oba oyogera n'omwagalwawo otoba. Osobola okuyima emmana n'etobera nno ddala. Va mu bino ebyokutoba bino mmwe bye mumanyi n'etobera ddala. N'empale n'ogitobya amazzi gaba mangi. Ekintu ekirala kye bagamba amazzi galumya omugongo. Naye scientifically sikiyinaako bujulizi. Naye nga bagamba galumya omugongo imbu ne mu kabutobuto wano mbagambye imbu. Emibiri gyaffe gya njawulo. Omuntu alinza okuba nga ye bw'atyo bwa experience nga ate go experiencing bulala oba okifuna bulala. Naye bagamba okulumya omugongo go galumya omugongo. Naye wano mu kabutobuto mbu wabeera bakuluma ng'omuntu ayagala okufuka naye ng'ate toyagala kufuka. Naye ate ekyo nkimanyi ate nno era kyandibanga kituufu kuba nkimanyi mu kwezina singa babeera bakuzina n'owulira nga ayagala okufuka era mmwe abaana abawala bwe bazina
n'owulira omusulo nkuluma n'ogusiba tosiba. Relax nga relaxing omusulo guva walala n'amazzi ago ge mulaba ago agamansuka ge bagira tegava mu kasolo akavaamu omusulo, tegava mu kituli ekivaamu omusulo, gava walala nnyo era kyova tosobola kufuka ng'omukira gukuli munda kuba guba guzibye ekituli kiri naye ate gali go gasobola okufuluma. Oba ontegeera bulungi? Kaakati ensonga yaffe ndowooza mbagambye nti osobola okutegeera nti olina amazzi ng'oli mu ovulation. Paati ey'okubiri osobola okutegeera singa obadde oyogera n'omwagalwawo n'otoba entoba esukkiridde ng'omanyi nti waliwo omuntu asobola okutoba amazzi ne gamuyitamu n'agenda n'akyusa n'engoye. Okimanyi ekyo? Ekintu ekyokusatu kye nninza okubagamba ky'ekyokubanga nansonyiwamu kati simu yange ebadde ki. Ekintu ekirala kye nninza okubagamba oba ekyokusatu kw'osobola okulabira nti nina amazzi mbagambye guba mugongo kuluma oba mu kabutobuto okuwulira nga aluma omusulo naye ng'ate omusulo teguliiyo, amazzi gabeera mangi nga geetaaga kutoolebwako oba oyina amazzi. Naye ndowooza ne kino kankiyiseewo abaana abawala tugenda naddala ffe bankuba kyeyo ogenda n'ova e Uganda ng'olina amazzi gano agamansuka era ng'oweetenda nti ogayina n'ojja ku kyeyo n'okola emyaka 2 n'oddayo e Uganda ng'oli mukalu n'obuuza kye kyantuuseeko. Kino ekintu kiyise nnyo mu inbox naye kankiyiseewo mweno vidiyo nti okubeera nga walina amazzi ne gatuuka ne gabula kisinziira ku mmere gy'obadde olisa omubiri gwo. Wali e Uganda ng'olina by'olya n'ojja eno n'otandika okunywa kofi n'otandika okulya ebikaza kugamba omubiri gwo ne gukala. Amazzi gava mu mubiri gwaffe, ago amazzi gakolebwa kye tuyita hormones ezo ziri eyo wansi mu nnabunnyaa zaffe. Kaakati oba toziriisiza olwo zigenda kuleeta ekyo baziyita glands mu luzungu oba mu lulimi luno olw'abanasayansi, sweat glands eziri eyo wansi. Kati oba toziriisiza olowooza gagenda vaawa. So nekyo nakyo munzikirize nkiyiseewo. Naye woba oli eyo nga gwe olina ky'osobola okwongerako ku vidiyo eno n'ongamba asenga nze bwe mba nina amazzi ndabira ku kino. Bino bye babagamba nti omukazi alina busimanyi bw'oba ne mugaba kitegeeza olina amazzi, bw'oba ne kino kitegeeza olina amazzi, babalimba. Ebyo just bintu babyogera bwogezi. Omuntu omusanga alina mugaba naye nga mukalu. Ate n'ekirala kye njagala okubagamba teri muntu mukalu. Tuyina kuliisa mibiri gyaffe, tuyina kwejjanjaba infections zituluma, tuyina kwerabirira. Ate kuba buli w'obeerawo n'oteeka mu bwongo bwo nti ndabika ndi mukalu, kati ojja kuwulira vidiyo yange eno otandika okumonitalinga ogundi omubiri gwo otandika okugamba ndi mukalu. Okyeteekeko otuuka okwebaka n'omusajja ng'oli naavaasi ng'otya amazzi gabulire ddala. Bw'oweezuula ng'olabira ddala olabika tolina mazzi, wejjanjabe ng'otandikira ku infections, okunoonya obwagazi, ojja kuba n'amazzi kuba teri mukazi mukalu taliiyo. Abaliyo nga bakalu be bateefaako. Bafa nnyo ku birala nagamba nywedde eddagala naye nga ekikuluma ky'olina okutereeza kimu bwagazi. Naye gw'onoonya kirala kati kubanga omuntu yenna alina obwagazi kizibu nnyo okubulwa amazzi. Kubanga obwagazi era bw'obusumulula amazzi. Okitegeera? Omusajja waba amanyi okunoonya bulungi n'akuleeta obwagazi agenda kusumulula ttaapu zo. Bw'aba tasobola era tagenda zisumulula. So munzikirize nkome wano kansuubire ekibuuzo ekyambuuziddwa nkizeemu bulungi era kansuubire nannyini kyo ansa agifunye bulungi. Ti akabonero akasooka ojja kulaba ng'otobaatoba buli w'onaaba ng'onaatera okugenda mu nsonga ze ez'ekikyala. Akabonero akalala omugongo gujja kuluma, va ku guno omugongo gw'emirimu gye tukola omugongo just gukuluma nawe n'oguwulira n'ogamba mu kabutobuto wano ojja kufuna oluusi okulumizibwa, oluusi eba infection saagala mu bimistakeninge. Infection erumya omugongo, infection erumya wano mu kabuto. So tolumwa mu kabuto n'owooza nti agalabika amazzi, gendako mu ddwaliro bakebere bakakase nti olina infection. Kitegeera? So oluusi bangambye olumwa wano eno mu kabutobuto ku research wange gwe nkoze ng'owulira ng'omusulo ogukuluma naye nga tegukuluma. Naye ako ne nkabadongoosezaamu ne mbagamba nti ne infection ereeta akantu ako. So tokafunanga n'ogamba nti kireka ndi safe
amazzi nina mayitirivu. Kale munzikirize nkomaawo. Wonna audio eno gy'oba ogiwulidde manya eva kusenga face 256 ate gwe omukadde bwe bale kwekuumirako omupya teweerabira subscribinga. Video oba audio oba ogirabye jangu buzze ku YouTube yo teekamu Senga face 256 bajja kuleeta ku channel yaffe osubscribinge olikinge okomentinge. Baagala nnyo Mukama abankuumire temujjangu okwo. Mwebale kwekuumirako, mwebale butankowa, mwebale kumpagira. Naawe wena ali eyo ng'olina ky'osobola okwongerako kituteere mu comment section. Nkimanyi yabuuza ekibuuzo kino ajja kuba video n'agiraba. Ate naawe ayagala okumanya ekintu kyonna okinteerako mu comment section mba nkola video ne nkuddamu. Bulungi nnyo n'obeera ng'ofunye okuddibwa. Yeah.